Mu lunaku olusoose Donald Trump ng'asisinkanye omukulembeze wa China Xi Jinping, njagala okutegeeza nti ebigambo bye boogedde naddala nga baggulawo enteeseganya zaabwe bibadde biraga bulazi nti ensisinkano eno si ya bulijjo. Njagala okutegeeza nti boogedde ku nsonga nnyingi, omuli ebyobusuubuzi, ne boogera ku nsonga ezo, ne ebigambo bibaguzaawo ensisinkano yaabwe. Ate naddala ebigambo bya pulezidenti wa China ebyaddala biragira ddala omuntu amanyi kye bayita obukulembeze obuli mu muntu amanyi enkola eya diplomasi, ate enkola ey'ekikugu ey'ekisajja kikulu. Donald Trump yasoose bw'abadde ayogera nga aggulawo okwogera kwe, atandise alaga enkolagana gye balina era n'okuba nti balina bamukwano abakulembeze abo bombiriri, kubanga akiyise my friend, amuyise my friend. Mu bigambo bye ebisoose bibaddemu okulaga enkolagana gye balina nti tebalina buzibu. Wabula Trump era atandise agamba tugenda kufuna ebiseera byaffe eby'omu maaso ebisufu fembi, mu ekyo nzikiririza mu China ku lw'omulimu gw'ozookola, oli mukulembeze w'amaanyi nnyo. We are going to have a fantastic future together. I have such respect for China, for the job you've done. You are a great leader. Wato Donald Trump ebigambo byabadde abyolekeza president w'eggwanga erya China. Wabula njagala okutegeeza nti n'ebirala bibaddewo, naye president wa China bw'abadde atandika okwogera eri Donald Trump, ate ye tawaanye nnyo, wabula ennyaniriza yokka gye bayaniriza Donald Trump teyeetaaga kwogerera, kubanga munnamawulire omu ow'ekitongole ekyamawulire ekya Al Jazeera mu China, ono ye Katrina Yu, ono yakoze statement n'agamba nti ennyaniriza ya Donald Trump mu China ebadde eraga bulazi nti omugenyi gwe balina wanjawulo era assibwamu ekitiibwa eky'amaanyi ekya waggulu. Era yakozeseza nti pulezidenti wa China tawaanye Donald Trump mu bigambo bye nti enkola tajajja si nnyo, wabula ekitiibwa kye baalaze obulazi mu nnyaniriza ye eraga bulazi nti babadde bakakasa gwe bakyazizza obuzito bwe nti bwanjawulo mu bakulembeze b'ensi eno, oba mu muntu yenna gwe wali wadde osuubira nti bamwaniriza mu nnyaniriza. Era mu kwogera kwaba alaze nti China is deeply invested in a symbolic and visual optics n'ebirala. Ennyaniriza ebaddemu ejjuddemu ati n'okuba nti bakiwadde obudde nga ekitiibwa kyokka kyolaba nga tekisangika kati kibadde tekyetaagisa Jinping okugenda mu maaso n'okuba ng'ayogera bingi, wabula ebigambo byakozeseza ng'atandika okwogera, njagala okutegeeza nti byankizo era bibadde birina kye bitegeeza mu biseera bya China n'Amerika eby'omu maaso, nga Donald Trump alina okubitegeera mu ngeri ey'ekikugu n'okubikwata mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Pulezidenti wa China agambye bw'abadde ayogera ategeezezza abadde musanyufu nnyo okusisinkana Donald Trump mu kiseera ng'ensi eri mu kusoomoozebwa okujjudde ebyafaayo, era ng'ensi eri mu mbeera ey'okunoonya ekyokuzzaako ekisinga okuba ekituufu wakati mu kusoomoozebwa, a time of historical turbulence, and when the world stands at a new crossroads. Njagala okutegeeza nti wogamba new crossroads oyinza kiringa omuntu bw'anaabeera wakati amakubo we gaawukanira
nga weebuuza nkwatawa nga gyengu gy'okwata walaga nti ekkubo ly'okutte kyerikutuusaako kyekyo ky'olina okuba nga otuukako okusalawo okwolina okukola. Kati ategeeza nti mu kaseera ng'ensi eri mu kwebuuza ekituufu oba eri ki kye tuzzaako. Ekyo ndowooza abadde bagoberera olutalo olwa Iran Isirairi America nga balwana ne Iran osobola okutegeera ekyetutegeeza ki kye tuzzaako mu kaseera nga Iran egadde olugolomo lwa Hormuz, mu kaseera nga ne America esudde emisanvu mu lugolomo lwe lumu nesudde ku myalo gya Iran, amafuta gongedde okubula n'ebintu ebiringa ebyo mu kaseera nga abakulembeze ba Iran ab'oku ntikko kyoyinza okulowooza nti kiyinza n'okuleeta ssematalo owookusatu kuba enzita gye battibwamu. Weebuuza ddala Iran ezzaako ki? Enakkiriza okuseseetuka oba nedda America ezzaako ki? Kakati mu kaseera ako ng'onoonya ki ekigendo salwa mu kaseera nga America yeetaaga China yeetaaga Iran yeetaaga China. Kakati ki ekisalwawo? Kati agambye mu kaseera kano ndi musanyufu okubanga nga tusisinkana mu China. Jinping bw'abadde era ayongerayo, njagala okutegeeza nti asimbudde Donald Trump ebibuuzo eby'omujjirano, amusimbudde ebibuuzo eby'okumukumu naye nga bijjudde amagezi amayitirivu, bijjudde magezi masa. Njagala okutegeeza nti atandise amubuuza, tusobola okwegatta awamu ne tugonjoola ebizibu by'ensi ne tuleeta obutebenkevu obw'omuggundu mu nsi? Amugambye, can we join hands to address global challenges and inject greater stability into the world? Namubuuza ekibuuzo ekyokubiri, tusobola okusitula obulamu n'embeera ennungi ey'abantu baffe buli omu baavunaanyizibwako n'ebiseera by'omu maaso ebitangavu ebitugatta ng'abantu mu nsi nga tukolera wamu tusobole okussaawo ebiseera ebitangaavu eby'enkolagana yaffe ey'omuggundu. Donald Trump ebibuuzo ebyo bibadde bitegeeza kinene gy'ali naddala yeesitudde n'agenda mu ggwanga erya China ng'alaga nti ekimututte kikulu oba ensonga ezimututte enkulu. Bino era njagala okutegeeza nti Jinping bw'abadde ayongerayo ebigambo bye ategeezezza nti bino by'ebibuuzo ebisinga okuba eby'enkizo ebyafaayo ensi n'abantu bye batusimba oba bye basaba twanukule nga byetaaga okukolako mu biseera byaffe bino nga gwe nange ng'abakulembeze b'amawanga ga kirimaanyi bye tulina okuleka mu byafaayo fembi. These are in essence questions posed by the history, by the world and the people, and they constitute the answers to our times that you and I, as leaders of major nations, must jointly write. Bwatyo omukulembeze wa Donald Trump bw'ayongedde ng'ategeeza Donald Trump. Era njagala okutegeeza nti ebigambo bingi bye boogeddeko n'ensonga nnyingi ze boogeddeko ez'ebyobusuubuzi, naye njagadde kusooka kutegeeza entandikwa yaabwe n'ebimu ku bikomese enteeseganya zaabwe. Ebigambo ebyo bibadde bikulu nnyo okubikugamba nga sinnaba kubuulira biki bye batuuse, nga sinnaba kutuuka munda w'ebyo ebyabatutte, wabula ebigambo ebyo bikulu. Njagala okutegeeza nti bwe bavudde nga enteeseganya ezo zimaze okuba nga zigendera ddala mu maaso n'okwogera ku nsonga ez'enjawulo,
bawubyeko olubulu lw'ekigere ne bagendako ku Temple of Heaven. Njagala okuteesa nti tempe eno kizimbe oba tempe eno kyekifo ky'ebyafaayo ekiri mu myaka nga ekyazimbibwa myaka nga 600 emabega era nga kijjuddemu ebyafaayo by'eggwanga erya China ekiraga obumu n'ebintu n'emigaso emirala. Kati asinzidde eno n'agamba n'ayogera nti balina ebiseera eby'omu maaso ebibagatta. Wabula n'alabula n'agamba nti okulemererwa okukuuma enkolagana eno kijja kuzaala embeera enzibu ennyo. Tuteekeddwa okukakasa nti kituukirira si kukola nsobi. We must make it work and never mess it up.